Essomero Mami and Daddy Nursery Primary School Namungona yebaziza Katonda olw'okubayisa mu mwaka omukadde era ng'omukolo guno gwetabiddwako Minisita w'amawulire mu Bwakabaka bwa Buganda nga gutandise n'ekitambiro ky'emmisa ekikulembeddwamu Reverend Father Francis Kasule. Reverend Father Francis Kasule asinzidde mu kusaba kuno okw'okwebaza n'alaga obweraliikirivu olw'abazadde abeesuulidde Uganda Nagamba mu kugunjula abaana baabwe obuvunaanyizibwa ne babulekera abasomesa bokka era abasabye okweddako. N'abasomesa ffenna tukwatagana n'abakulu b'eddiini bafaaza bayimaamu basheeka ffenna essomero libeera lyaffe omwana abeera wakati akasonda akamu ka maama ne taata akasonda akalala kabakulu basomero n'abasomesa ate akasonda akokusatu balyoyi baaki bamyoyo omwana n'asobola okukula obulungi. Father Kasule bw'ati akubiriza abazadde n'okusingira ddala abasajja okufaayo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga baweerera abaana baabwe basobola okufuuka ab'omugaso mu ggwanga. Ngamba abaana kitammwe ali kadeeya ekibagaana okulabirira kitammwe nti faaza oyo taata talina kye yakola n'olugoye buno obwassebusa obw'ebitaamu bamulema okugula. Odidi ya maama yalimanga lumonde eyatubikkanga n'atutwala newa ne ku ssomero awo konowe nga tukalinda kukola ki. Kati nkubiriza abaami oba abasajja mbakubiriza mwenna bannange temusuula buvunaanyizibwa mutwale obuvunaanyizibwa ng'ensonga enkulu kubanga omwana taba wa mukazi ate taba wa musajja omwana wa ffenna. Minisita w'amawulire mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Israel Kazibwe-Kitooke asabye gavumenti okwekuba mu kifuba ku misolo emingi gy'essa ku masomero g'obwannannyini gy'agambye nti giviiriddeko abatandisi b'amasomero bangi okuggalawo olwo omwana w'eggwanga n'asigala ng'abonaabona. Naye amasomero gano aga private gayamba kinene naye bw'olaba kati baafulumiza emisolo kumpi 11 amasomero gano aga private galina okusasula okuli property tax okuli biki ebintu ebyo byandibadde batuula n'abannannyini masomero ne boogerezeganya. Ow'ekitiibwa Kazibwe era asabye abazadde okuteeka amaanyi mu kugunjula abaana baabwe obulamu bw'omu maaso busobola okubanguyira. Bintu bingi nnyo omwana bw'aba akula byayiga okuva eri abazadde be naye ennaku zino abaana babalekera basomesa ebintu ebyo byonna babiyiga ku ssomero ate bwajja molide ate ne bamuweereza mu kyalo oluusi ewa jjajja. Sala Nagawa omu ku batandisi b'essomero lino agamba nti emisolo egyabindikibwa gavumenti gye batuuse mu bulago nga kati batandise n'okugiteeka ku bikozesebwa. Emisolo egyo nagyo mingi gimenya era gigootaanyaamu enkola yaffe ng'aba private school. Omulanga gwaffe tugukubira gavumenti etuyambeko etukwasizeeko ebintu ebimu ekendeeza. Enkuba omulanga ng'omukulembeze naddala wano mu Lubaga bakendeeza emisolo egyo ate n'abaana abajja abava mu KCCA abajja abaggalawo amasomero gano ne babasaba kino ne babasaba kiri abazadde bajja kwongera okukaaba nga amasomero gano aga private ganyigirizibwa kubanga ge gasinga obungi. Mu mbeera y'emu ekitongole kya Lujja Cares kidduukiridde abayizi ab'ebibiina eby'enjawulo okuli primary n'amatendekero ne sikaala okubayambako okusoma okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. No matter aba mu family kini oba humble family oba family ki oba background ki enteekateeka ya kulaba nga omwana wa Uganda asoma. Akuliddemu enteekateeka eno Lujja Chris ategeezezza nti babadde balina okukwasizaako abazadde olw'okusoomozebwa okw'amaanyi kubasanga mu byenfuna. Twasazeewo okukola enteekateeka eno okuyambako abazadde naddala mu kitundu kyaffe kino nga tugenda mu masomero ag'enjawulo nga tujjayo basala ez'enjawulo. Abazadde ab'enjawulo abayambiddwako beebazizza ekitongole kino olw'okubakwasizaako kubanga embeera ebadde nzibu ddala. Bazadde bannange muwulira ekintu kino temukigaya kubanga ebiseera ebisinga tubigaya. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.